Balamusizza nnyo abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli. Tubaleetedde emisomo egy'olulimi Oluganda eri abakulu era n'abato. Twali twagala okutandika okusomesa abaana olulimi lwaffe Oluganda, okuluwandiika, okulwogera era n'okulusoma. Naye ne twesanga nti abakulu muffe, abakulembeze, abazadde, abakuza, naffe olulimi lwaffe n'ennono zaffe tetuzimanyi bulungi. Kale nno ne twagala tusookere ku bakulu okubanyikiza ensonga, ate bwe mutyo nammwe mutuyambe okwongerayo omulimu guno eri abaana bammwe. Era kibawe n'obuvumu bwe munaabanga mugolola abaana ensobi, kubanga abaana tujjanga kubanga tubawa homework nga tumaze okubasomesa ate bwe mulina okubayambako. Kale tetwandyagadde ate mmwe musangule ebyo bye tuba tumaze okubasomesa. Kinyuma nnyo ng'omuzadde ng'omanyi olulimi lw'oddwogera ate ng'omanyi odduwandiika era ng'omanyi oddusoma n'okwata ekitabo kimu wadde Bayibuli yokka n'otuuza abaana bo mu biseera bye eby'eddembe n'obasomera n'ossaamu eggono n'obannyonnyola amakulu g'ebigambo, abaana abo bongera okunyumira olulimi lwabwe n'okutegeerera ddala amakulu ag'ebigambo bye baba bawulidde. Weesanga ng'ebiseera ebisinga nabo bennyini batandika okutuula bokka ne bakubaganya ebirowoozo n'okweyigiriza mpozi n'okwejjukanya kiwaliise revision. N'olw'ensonga eyo kya ttendo omuzadde okumanya olulimi lw'odduwandiika, oddwogera awamu n'okulusoma. Kikulu nnyo okumanya olulimi Oluganda. Kikulu nnyo okumanya okunyumya n'okuwandiika mu lulimi Oluganda. Menge eyagala tuwandiike era tuttaanye ensonga mu lulimi Oluganda. Eyagala tuteese n'okubaganya ebirowoozo mu lulimi Oluganda. Kale nze ng'omuwandiisi w'ebbendobendo lino, olugendo lw'entambudde lubadde luwanvu ddala. Kaakati nange neenyumirizaamu sobola okuwandiika ebibeera biteeseddwako, ebibeera bivudde mu nkiiko zaffe era ne mu nkuŋŋaana zonna ez'enjawulo mu lulimi Oluganda. Olulimi Oluganda lubadde lulwanyisibwa okumala ebbanga ddene okuviira ddala abakoloni lwe bajja mu Uganda. Bwe batandikawo amasomero, abantu ne bettanira nnyo Oluzungu, Oluganda ne batandika oddwerabira. Abantu ne balowooza nti ekikulu kumanya Luzungu. Kirungi nti ennaku zino endowooza eyo etandise okendeera, era wadde abamu ku mmwe bwe mwasomera mwali temukkirizibwa na kwogera Luganda ku masomero. Kaakati endowooza eyo gye twagala okuggyawo. Emisomo gino gitegekeddwa Sitegedde Foundation, ekibiina kyaffe kye twatondawo okusinziira ku misomo egijja okuba nga giva muno. Kino ekitabo kyaffe mukimanyi bulungi ekya Sitegedde, mulimu phrases ez'olulimi Oluganda n'Oluzungu ng'era ziwerekerwako n'ebifaananyi. Ate era tubakubiriza nakano akatabo nako mukeefunire okuva ewa Mukungu Pascal awo ku Upton Lane. Kigendererwa ki ekiri mu misomo gino? Gwe kennyini oddamu okukakasa olulimi Oluganda era n'osobola okuyamba abo abatandika obutandisi, beza abaana baffe bwe tulinako obuvunaanyizibwa okusomesa olulimi Oluganda. Emisomo gino gyakubeerangawo buli wiiki ey'okubiri n'ey'okusatu mu mwezi. Mwenna tubaaniriza. Tubeesunga nnyo abakulu, abazadde, abakulembeze mwenna okujja okwetaba mu misomo gino era nga ebisale bitono ddala, okuyingira £2.5 buli ssaawa. Ssente zino zenkanankana n'okugula kakebaabu, akakopo ka chai oba McDonald's. Kale tusaba nti ofiseewo ensimbi zino ojje wetabe mu misomo gino. Account details zaffe nazo kweziri awo nga bwe muziraba era muzikozese. Oyo yenna ayagala okujja mu misomo gino tukubire essimu oba otuwandikire ku email address yaffe tubeere nga tukutuukako bulungi. Omusomo guno mugujjumbire. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
They said,